basuubiza olunaku olwaleero ttiimu nnene ddala bannaffe abali batuuseyo ddala Robert Mutebi yaliwo ne Dennis Kasirye bagenda kubanga batutuusaako ebiri mu bitundu gye batuuse olunaku olwaleero. Robert Mutebi nannyini field tuli butoola ku Munyo ku 3. Ya neyanziza nnyo neyanzige Justin Birungi ekayembe baffe abaso TV ku ssaawa zino Omunyo ku 3. Olunaku olwaleero pulezidenti ayogeddeko eri eggwanga nate mu State of the Nation address naye ate olunaku olwaleero ebintu bibadde bibi nnyo ku nguudo eziyingira ekibuga n'ebitundu by'eggwanga ebirala nga takisi n'emmotoka ezalukale zitandika okukola olunaku olwaleero. Enguudo zonna ze tuyitiseeko weziweredde essaawa 3 nga mu butuufu tekuli mmotoka gy'oyinza kugamba nti yeeno oba eno. Kafi abaddeyo kogo yalemye abantu okubiitinga ku ssaawa ng'emo naye zituukidde essaawa 3 ng'enguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga ate emmotoka zikaze nga okujjako ezitwala ebirime n'ebiringa ebyo ze ziri ku nguudo kubanga tubaddeko ekyengera tubadde kumpi buli luguudo tutuuseeko naye ebintu ate bibadde biteredde. Takisi zibadde ntono nnyo ku nguudo nga toyinza kugamba nti waliwo ne kafyu ayinza ozikwata n'entono ezo ezabadde ku nguudo oyinza okugamba nti zatuukiriza ate kiri ekyokulabika nti zikoma ssaawa emu okukola era aweziweredde essaawa emu n'eddakiika nga 2 nga ku luguudo tekukyali takisi yonna naye nga abantu bali sitaaka wali mu paaka empya era abasinga basuze sayidi eyo. Naye mu kiseera kino nzize wano mu katale kano ake Busega bwe bumu ku butale pulezidenti bwe yakkiriza abakyala okulabika nti basulawo nga bakola naye oluvannyuma n'abagamba nti baddembe okudde ewaka naye bo olw'ebisale bino ebingi ebya takisi n'embeera oba oliawo etali nnuŋŋamu abagamba nti kabasule mu butale era obalaba be bano boogenda maaso n'okulaba sayidi wano beebase abebisse ebikutiya babyebisse abebisse kiba kwegamba yembeera abakyala abasula mu butale n'abantu abasula mu butale obwenjawulo obutunda ebirime bwe bati yembeera gye basulamu. Bw'otunuulira neeti gye beebikka bali bantu kumpi 3 naye bw'otunuulira neeti gye weebikka osigala ate olina bingi by'osaba gavumenti okwongera okuyambako abantu bano kubanga neeti si nkadde naye oyinza okugamba nti olw'ebirime bye batunda neeti nvundu mu mbeera emu oba endala. Enfuufu yagijja mu kkala yaayo n'egifuula eya brown naye yembeera abakyala bano gye bagenda maaso n'okusulamu wano wetuli essaawa zino. Akatale ko kagazi ddala era abasulamu bo bangi abasula ku budeeya basula ku biki ab'embuto abaaki basalawo okubeera wano nga bakuuma ebintu byabwe abamu bava wala basalawo okulabika nti babeerera ddala wano tebagenda waka nga wetugenda maaso n'okubalaba. Bw'ogendeeyo yonna munda waliyo ebitanda byabwe bizinesi kyekitanda bwe buliri ebyokunaaba na biki bagenda kubanga babinyonyonyola. Maama nsanyusa okusinkana tuli butereevu ku SO TV jangu obuuzeeko kuba tulaba embeera ebatambulire te wano. Embeera mbi nnyo tetuli bulungi kale twali badde bulungi kuba pulezidenti yatuyamba tukola tuliisa abaana munaddala ffe bannamwandu naye tuvumirira ab'obuyinza abali ebbali atali pulezidenti nti lwaki baaganye takisi okukola nga ffenna obwedda twesunga kudda waka. Pulezidenti tagambangako takisi kuziwandiisa yagamba zikole naye baaziganye okukola zina kubeera na bisaanyizo kyebyo pulezidenti byataatugamba. Oli munene bunene oba oli muzito? Ndi muzito. Gwe namwandu? Omusajja wange yakafa accident. Kitalo. Osulawo? Nsula Kasenge. Ngamba mu kiseera kino? Wana mu katale. Ya embeera bweti bweyimiridde abantu abasula wano njagala kutegeeza omulabi waffe wa SO TV okusingira ddala abakyala basulawo bangi nnyo nnyene ddala awo webeebaka weewo onalabika yeebaka mu butungulu bwe wawo osula. Aninze nsulira ddala mu katale eri munda wakati we yatandikira kafiyu nsula mu katale. Embeera yo si nnungi bitudibako leero bw'okola enkya tokola ogenda okudda nga byavunze. Nafuna akatimba obuliri ngwa waggulu ku kitanda eky'omuti oli gino kyennyini eky'omuti eky'omudaala okukomerera. Tulekayo abaana baffe abakozi ate tunaakola kite baalye omutuuze yeeyiye
Omunyo okusatu tuli buterevu tugenda maaso n'okubalaga abakyala abasula wano mu katale wano e Busega naye nga n'obutale obulala ate abakyala bwe bati abagenda maaso n'okusulamu eyebise ekintu ekyo asimanyi oba taziyira naye nga yembeera mwe tugenda maaso n'okubalaga osaawa zino anti-curfew n'embeera eya lockdown bo yabaleetera okulabika nti bava ewaka bamu kati beefudde na bannamwandu ne bwe bati bwe basula wano ono kati atulaga butya bwasula ejo gye mufalisa kwe tusula amanya agange nze Nampija Justine twebaza pulezidenti waffe omulungi okutukkiriza okusigala mu katale nga tukola n'okutuwa obutimba okwebikka naye obudde buno tubasitunda tukakwebikka olw'ensonga tuba tusuubula twemwebaza tuwa emifaliso naye gino obutimba naye gino gyemifaliso kwe tusula tuteekamu ebisubi ne twebaka tusobole okunoonyeza abaana ekyokulya otontumye kulya mbane ninaamwe tikutiya ekibeeramu ebyokwebikka kiri wano ekya guliini tusula wano ne twebikka paka obudde okukya akatimba sinatuuka kukateekako kali muno mu kutiya tukyasuubula esebo tuddeko eka naye twalemesebwa okudda eka tukya entambula tukaluubiriza nnyo n'ekirala twagenda okuddako eka twasanga bubulangiti bwonna babwetika tukyanoonya ddala 10 era tusaba n'obuyambi ffe nga ffe atufunyeyo kasente tetuyinza okwekolamu omulimu tweyongere mu byoku kakati wano obuyiwawo ne muno tusulawo dda omukyala ono Justine Nampija amanya gange nze Hajati Asifa Senkungu nange ensula wano era akatimba sindaba kasa wabula era neebaza olw'okuba akatimba nakafuna yeebale nnyo yeebalire ddala tuyanza nnyo tuyanzeege eno yembeera abantu gye batambuliramu wano mu katale ak'e Busega wenzize okulabika nti mbatuusako butya ebintu bwe bitambula wano we tuli essaawa zino tukyali butereevu okutuusaako embeera bannayuganda mwe bayita naye okusingira ddala abakyala bano yeeyo embeera mwe batambulira basula awo beebikka ebyo ku bintu byabwe kwe bagenda maaso n'okulabika nti basula eyo kye twagadde okulagako gwe wenna ali ewaka ffe tweyama nti buli kimu ekigenda maaso oba oli awo mu Kampala n'ebitundu ebirala mu lockdown eno mu kiseera kino ate tugenda maaso n'okukikulaga ate nga tukikulaga live abakyala okusinga be basula wano abaami bo baba baleese ebintu byamaguzi n'ebiringa ebyo naye pulezidenti yavaayo n'agenda maaso n'okubawa obutimba bwe baba bubataase oba oli awo ku mbeera eya musujja gw'ensiri ngenda kubanga nkomekereza ne madamu ono gwe nasokeddeko ngenda kubanga nkomekereza n'omukyala ono mama kibuuzo kimu kyenjagala okubuuza vaayo kibuuzo kimu kyenjagala okubuuza akatale kano nkalabamu ebisajjasajja bingi tebatawaanya ekiro tebasobola tubanga ba Luganda tubanga bali mu high school buli omu oba olaba mugandawo ne bwakusangawo nga lwakutawaanya ate akulwanirira n'okusinga mugandawo era tuba twemanyi kati bwensanga ekyo nkigavaayo gwe mpitewo mwannyinaze oyo kati atasobola kunkwata kuba aba mmanyi nti tukola wamu tuli wamu tubanga ba Luganda bankugambe tweyanziza nnyo tweyanzeege abalabi baffe abaso TV atwagadde tubalageko embeera ey'abakyala bano abasula mu butale na butya ate bwe bawangaalirako mu butale buno enneebika yeeyo enneebaka yeeyo embeera gye batambuliramu yeeyo nga bw'ogenda maaso n'okugiraba bano basula babiri bwe bati nga bw'obalaba omu yooli Hajati ne munne yoono bwe bunaba buzibye ennyo nga bateekawo akatimba nga beebaka enkeera nga basaafiisaako nga bagenda mu maaso n'okukola ki n'okukola bizinesi ewaka baddukayo kati emyezi gigenda mu 3 bo bakola akasente ebiddako bali biraba
obadde mulabi bulungi era okyali mulabi mulungi. Tukyagenda maaso n'amawulire omunyo ku 3. Justin Birungi Kayembe ensi twagadde tugirageko embeera y'abakyala abasula mu butale gyebawangaaliramu naddala mu budde obw'ekiro, era nsaba nkuddiza omusindaalo. Natambudde ne Dennis Bunyasi, natambudde ne Dennis Kasirye, natambudde ne Peter Bunyasi wamu ne Elias Sajjabbi bwe tutambudde olunaku olwaleero. Nange Robert Mutebe na nyini field tubagaliza ekiro ekirungi. Justin Birungi Kayembe nkuddiza omuzindaalo, genda maaso n'okuweereza Bannayuganda.